Best Tune Records. Mutindo Stories kwoli njagala tulabe maama ono eyalemesa muwala we omusajja gwe yali ayagala. Byatandika bitya? Omuwala agamba maama wange ne taata bakuliridde era baamala ebbanga nga bansaba omusajja. Naye ate munnange maama ne taata bo baafunayo akaana ak'ekikadde era kino ne kimpaliriza nange ngende njogereko n'omwami wange oba omusajja wange ajja abalabeko era bwe ntyo nange tandike obufumbo bwange. Era nagenda ne njogerako n'omulenzi wange ne mutegeeza embeera yonna nga bw'eriwo. Omulenzi yakkiriza n'agamba ngende njogereko ne bakadde bange be babeera bakkiriza okubasisinkana ye mwetegefu okubasisinkana bakole enteekateeka balabe ki kye bayinza okuzzaako. Munnange omuwala nga yeesitula ng'akomawo waka ng'annyonnyola bakadde be ng'abagamba mumaze ebbanga nga mwagala mbaleetera omusajja era nga mwagala nfumbirwe. Omusajja muyina era bulijjo gy'ali nsaba mukkirize ajje abalabeko tukole enteekateeka nange ngende ntandika obufumbo bwange. Bano eno bakkiriziganya era ne basanyuka ne basanyukirako muwala waabwe kuba kye yali atuuseeko oba amawulire ge yali abawadde gaali malungi. Munnange tebwalwa omuwala ng'akubira mulenzi, omulenzi nga yeesitula ng'ajja waka ng'amwanjula eri bakadde be. Bano mu kusooka baalabikanga abasanyufu era abakkiriziganyizza naye ate bonna ekyabamala enviiri ku mutwe maama yasituka omulundi gumu n'agamba omulenzi akwate ekkubo afulume abaviire. Bano baabuuza ekigenda mu maaso nga tebakitegeera naye nga maama alemeddeko abagamba omulenzi oyo oba omusajja ono gw'aleese afulume tayinza kumukkiriza kubeera nga yagenda okutwala muwala waabwe. Munnange oluvannyuma maama yabagamba ono omwana gwe mulaba gw'ensembyeyo okuzaala ono gw'aleese ye dokita yennyini eyanzaalisa. Siyinza kukkiriza muntu yalaba bwereere bwange ate kugenda na muwala wange. Ekyo kiba kya buswavu nnyo, sisobola kukikkiriza wadde n'omulundi n'ogumu omulenzi atambula aveewo. Era maama yeekamwana bw'atyo n'atambula n'abaleka mu nju nga bano bye basobedde. Taata yatuuza baneene ababiri n'abagamba bannange nga sitegeera ki kigenda mu maaso. Bano baamugamba era ng'omulenzi yannyonnyola n'amugamba taata nze sirina buzibu omukyala oyo bwe mulabye mujjukidde naye saamanya nti ante ye maama azaala omukyala gwe njagala naye ante n'oyandibadde nga kyekyo nze nali nkola mulimu gwange era guli gwe mulimu gwe nkola ndi muzaalisa taata oba gwe wandikoze ki. Taata bano yabagumya n'asalawo asituke agende ebweru ayogereko n'omukyala balabe era bw'atyo taata yatambula n'agenda ebweru ayogereko n'omukyala. Bano baasigalawo bonna naye omuwala amaziga gaamuyitamu nga tategeera ki kigenda mu maaso nga yeebuuza lwaki maama amukola ekintu nga kino. Omulenzi yakanya kumugumya ssaako okumukkakkanya naye ng'omuwala ye byamusobedde dda. Taata we yatuuka ebweru n'ayogerako ne maama n'amugamba naye owange ekintu kino okola kyaki nze sirabawo kiremesa bantu baneeno kubeera bafumbo. Maama n'amugamba nkubuulire ekyo sisobola kukikkiriza wadde n'omulundi n'ogumu. Babeera bakyali wabweru beetiiseganya bagenda okulaba omuwala afubutuka mu nju era n'omulenzi n'amugoberera paka na kati omuwala taddanga waka yeebuuza akola atya. W'obeera ggwe mubeere bulungi mweraba. Mutindo TV, the best online TV.